Anything Media. Kikakasiddwa nti famire ya Alhaji Abdul Nadduli abantu beeyongedde abakakatibwa okuva ku 7 butasoso okubanga tukugamba kakati baweze 10. Omuyimbi Rema Namakula wamu ne Hamza Sebunya ate birthday bagifudde bakiki simayina kumanya anti basoose ne bakola ekiyitibwa intro birthday ati bakoze birthday kubajita birthday shower simayina kumanya ate Maama Fiina Ayogedde ku motoka gyawadde SB4 nti bino tebulimu byalavu wabula tuli ba mukwano nze ne SB4 jukira abantu bagamba nti bano bombi badde bagenda ku vacations ez'enjawulo babadde bakolayo biki ate Alan Kanyike abantu ge basobola okubeera nga bateeka mu kifaananyi ekiraga oli omusajja eyali yeefula omukyala nti yali asinga pepeya naye nti bali baagala kutta kifaananyi kyange gattako nekya mukyala wange naye ffe tetulina ttabu. Famire ya Alhaji Abdul Nadduli jikira nti olunaku lw'ejjo basobodde okubeera nga ate babawamba abantu bayitirivu nnyo ddala abasobodde okubeera nga batwalibwa gattako ne mutowe Yusuf Jakana naye batino jjukira nti nno bino biddiridde oluvannyuma lw'okubeera nti famire ne yaviibwako eyali mutabani waabwe kaakati abaana abazzukulu abako n'ab'emigga n'abooluganda bonna batwalibwa. Okusinziira ku mawulire ge twakafuna wali Essemuto Nakaseke galaga nti abantu beeyongedde kati bali mu 10 abakakwatibwa drone zezijja okubayoola gattako n'emmotoka primo yezimu kubizijja ne zibayoolawo. Jukira nti nno Jakana ono yasobola okuba nga atwalibwa wali eri okulaba nga bamwekebejja emulago naye kyasobola basooka namutwala ddwaliro ne Nakaseke naye ate ne bamugjawo ne bamutwala emulago oluvannyuma lw'okubeera nti amateeka gakyukamu ne wajja from above, order from above bwe bato naye oluvannyuma okuva lwe bamutwala okulaba nga ate bamukebera postmortem tewali yasobola kuba nga amanya kikyasobola kuba nga ate kiviirako Jakana okulaba nga ava mulamu muno obwensi kaakati abantu beebuuza oba gavumenti yazuula ekituufu y'ensonga lwaki eyoola buli muntu oba si kyo kiki ddala ekigenda mu maaso. Dr. Kanokeza Besigye yavayo n'abeera ng'agamba nti ate wali kyetaagisa postmortem wabula entulugunya gye bamutulugunyamu nga bamukwata Jakana Nadduli eyamuviirako okuva mu bulamu buno obwensi obulimu ejjuuni eriwooma akakopa na biki omulimu n'amafuta agalinnya omulimu n'omukulembeze waffe jjajjaffe Tibuhabulwa Kaguta Yozeri Museveni tumwagala nnyo atamwagala aye munnaye tunaakola ki tulina kumwagala. ate ye Maama Fiina asobodde okubeera nga bwato avaayo n'asobola okubeera nga ajogera ku nsonga abantu bangi basobodde okubeera nga bavaayo ne bagamba nti n'emmotoka kawundo empya Harrier kawundo UBM tebasobola kubanga ate oli agigulira muntu wa bulijjo tetuganye nti ayika mukwano gwe naye kino kyasusse ku ky'omukwano. Jjukira nti SB4 amaze ono nno yasookera nno wasenga kulannama gye yava ate n'asobola okubanga ajja ayiwa Maama Fiina era bw'atyo batamuzza bonna emirimu egisinga. Akati yasobodde okubeera nga bw'atyo amuyiwamu kapyata w'emmotoka naye jjukira nti bw'atyo okusinziira ku abamu ku bannamawulire abasobodde okubeera nga babeerawo omukulu Josephat Seguya yagambye nti ffe badde batuyise kutunnyonnyola ku nsonga zaali mpanga bw'avuma maama we n'okumuwemula n'okugamba nti maama we ayagala kubanga yeebakako naye bino nno anti yagaye maama we amwetega ate akwetega aba alina kukola ki bw'atyo n'asobola okuba nga ate surprising SB4 n'emmotoka kapyata abantu bagambye nti emabegako bagenda bombi e Dubai ku vacation
okakasa wa ono gye yasula n'oli naye tukimanyi bulungi nti SB4 alina omukyala Antaira era twamulayi bulungi nga yeekubisa n'ebifaananyi ku mmotoka eno. Maama Fiina avuddeyo n'agamba nti nze ngaba amamotoka bwe nali ku ntanda ya Buganda nagaba emmotoka 3 bwe nali ku Radio Simba nasobola okuba nga ngaba era emmotoka 2 so kakati kino si kipya engule ya Simba nagaba entanda ya Buganda n'engaba we mugamba nti okuwa SB4 kyali mukwano nedda SB4 mukwano gwange ate mwana wa mpisa muwulize. Rema Namakula wamu ne Hamza Sebunye ekintu kino nno batandise okuba nga bakiteeka ku level endala. Njukira nti Rema ono yasookawo yatandika ekintu kya intro shower. Ekintu ekyo tekyaliwo. Omuntu yagenda nga nakuba kasikiike n'anywa n'agwa eri. Ffenna ekyo kye kyatuyamba okubeera nti tetunywa tulina kuba soba 24/7. Kaakati ate baleesewo akapya. Omwana basuse ne bamwambaza engoye endala. Atolooza omwana teyakyusiza n'engoye n'ekifo ne kikyuka. Sina mwana yekka kakati ogenda laba n'abantu abakulu taata ne maama ne mukama awali ssente tewali kitasoboka. Ebifaananyi biibyo naga nasembayo Alan Kanyike ono nno ye omwami eyalabikibwa mu kifaananyi kiri ng'ali n'omukyala. Ono nno omukyala yasobola okuba nga abantu bamwefaananyiriza n'omwana ow'obulenzi eyatandise okukuula abasajja nga yeefudde ekimyula ekiwala naye bagenda okuba nga bamwekebejja ng'ebbeere tekuli ensonga ng'alina zaffe za kisajja ng'ez'ekyala teziriyo. Ono nno abantu bangi bagamba nti ekyamazima bangi abanditomedde kuba kyali kikyala kinyirivu kati bakigeraageranya ne mukyala Kanyike naye mukyala omwami n'omukyala wa Kanyike naye we bati omwami Kanyike yavuddeyo n'agamba nti banenno bali baagala kunzikakkanya naye nze neekolera ensimbi yange nsobola okuba nga ate negyagalira mu bukadde bwange munveeko munneesonyi bino nno abyogedde wali kira mu kifo ekimanyikiddwa nga the Villa. Mwebale nnyo mwebale ddala mwena abali ku Fik Media mukola kyabannyo ddala mweri gaffe amasu tukyakuleetera gwe sigalako subscribinga sharinga likinga okola kyabannyo ge wenna commentinga na likinga Mukama Katonda akumpeera ekyosinga okwagala.